right to celebrate theatre as we remember him every year. Awards zino twagala zibeere annual nga buli mwaka tucelebratinga abakoze ebirungi mu theatre ng'ate we tujjukira Katolwama. Objectives zaffe ku nsonga eno is to celebrate Katolwama's legacy and contribution to Ugandan theatre, to recognize outstanding achievements in acting, directing, playwriting, and production in Uganda theatre industry, to encourage creativity, innovation, and excellence in theatre arts, to provide a platform for theatre practitioners to network, share, and showcase their work, to promote Ugandan theatre and culture locally and internationally, to recognize and encourage emerging talent in the industry. Categories ezijja okuba mu festival eno zijja kuba zino wammanga: Best Actor, Best Actress, Best Director, Best Playwright, Best Theatre Production, Best Set Design, Best Costume Design, Rising Thespian Award, Lifetime Achievement, and Best Music Composition written for a theatre play. Rising Thespian Award eno tugitaddewo to recognize emerging talent in the theatre industry who have shown great promise and potential. Ate omuntu ono alina kubanga emyaka gye giri 19 n'okukkirira. Abasigadde muvuganye muziri endala. The award encourages and supports their growth and development in the industry. Kubanga Kato yali ayagala nnyo abavubuka okubanga bayingira mu industry eno. N'ekirala naffe twajja tuli 19 and below. Lwaki tetusitula omwana oyo ali 19 and below asobole nayo kukola eby'ekitalo? Ensonga endala nnyingi nnyo eziri mu kiwandiiko kino. Naye nga kye tumanyi nti Katolwama Theatre Awards edition eneesooka twagala ebeere mu November w'omwaka guno. Edition ey'okubiri tusuubira nti ejja kuba omwaka ogujja ng'erimu ne East African countries. Edition ey'okusatu tugiteekemu East Africa, West Africa, South Africa ne North Africa. Oba bano mbabasomere oba mbaleke. Sebo Honorable, ekiwandiiko kino ngenda kikuwa abantu bano bentadde muno ojja bafuna kubanga gwe pulezidenti wa boodi yaffe Honorable Muhammad Nsereko. Tetulina muntu mulala gwe tusobola kwebaza kusinga Honorable ono kubanga Kato yatufunira, yeefunira naye bwe yagenda naffe ne twefunira kubanga tatulekeredde na buli kye mulabye wano abaddemu n'omukono 9 ku 10. Ezo engalo tezimala. Sebo Honorable, standing ovation eno gye bakuwadde ezza olw'okubanga Katolwama gy'ali asiima by'okola. Abatayimiridde Kato abalaba. Muyimirire mukubire Honorable mu ngalo nga bw'ajja ku stage. Sebo tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala okuba mukwano gwaffe ataddiriza. Tweyanzeege. Obudda Abba agamba nti Abe wedda abaga nti Mariam ajja kubabuulira olunaku lwe twatandika enteekateeka eno nga Conrad atugambye nti ayagala tucelebratinge omugenzi. Namuloota. Nali simulootangako bukyanga afa. That day namulaba ng'ali walako ng'azina amazina amangi ennyo. Ekitegeeza musanyufu gy'ali. Neeyanziza Sebo. Sebo ekitiibwa
Honorable Rutaya Geoffrey MP w'Ekakuuto, bakadde waffe Mwai Mugalu, bakadde waffe mu theatre, muzeeyi waffe, bannabitone mwenna abendabako ne bessiraba, mikwano gyange mwenna abali eyo, abakukunavu ab'amaanyi, gye muli wamu ne bambega abali ku mukolo guno mwenna, abasunzi n'abessanyu, mikwano gya Kato mwenna, famire ya Kato, Omukama mulungi. Ku kino kye tulaba tulina obukakafu nti ddala Mukama mulungi, era siina kye mubanja. Mbadde nnyina okutambula mu komangu naye neebaza bano nze tebalina kunneebaza ku lwa Kato. Honorable Munyagwa oba okyaliwo? Munyagwa nno byokwese bingi naye kansirike. Bano mwe bannannyini Kato, ffe Kato mumutuweereza buweereza, naffe ne twegomba Kato newakubadde twakula naye Kato nga yali aboggola gwe yanga mulagawa kugenda ku luzzi twala n'ekidomola ekyo nagogale naye ng'oluvaayaga zize ezakabalagala toogana. Kati ne twagala nnyo Kato nga buli omu nze kantu tewali Kato bw'aba yantumye waliyo akaki waliyo akantu naye nga waliwo eyakutumiranga obwereere. Walingawo omukyala Mungu amulamuze ekisa baali bamuyita mukyala Adupa, nze bampitanga Maani nickname yange. Kakati yakomawo, omanyi abakadde bedda bakomangawo nga ne bw'oba toli mwana wo oyina omutikkula. Kakati nali ne Timothy naga Timothy, can you take those things? Timothy, you're not my mother. Nenga timu ono najja kugoba paka munju, omukyala omulango yagoba Timothy paka munju. Kati enkeera nze bwe yadda naliwo naga Mani, nemuga yes, mu kifo kya Mani, can you go to Kakajjo and buy me chako? Naye ng'omuntu akutuma ku Fort Kampala paka eno mu Kakajjo nga mu Kivulu wansi omugulira amaki amanda. Nemuga yalugo, but will you give me some money? No. Nemuga nechemba nga timu olaba Kato naye nengenda nendeeta amanda nanga thank you, you can go home now. Nenga timu nange bwanaddamu okumpita sijja kukola ki, sijja genda. Naye omuntu yenna eyali amanyi Kato was someone engalo ze zaali ziseerera nga bw'aba afunye mwenna mulya. Ate kambabuulire ekintu kimu, Kato nga talimba. We are living in a world of deception. Kati kambabuulire abantu bonna bakuusa abasinga, sigaye mwenna abali wano temuli. Naye wallahi n'omuntu eyalidde ekintu eggulo avuma omuntu eyakimuwadde asobole okusanyusa omulala. Kato ye muntu eyavanga ewantu n'agamba, yajja n'agamba Honorable mu kiseera kya COVID, ngenda kuvuma Salimu Sale, ajja kutegeera nti Katonda musajja. Nemugate Kato, kati omusajja lwaki ojja omuvumire wano ku ofiisi n'agamba gwe tofaayo, gwe baakuvaako dda. Ngenda kuvuma Salimu Sale, awaati abantu abalala ssente ffe bannannyini bitone n'atatuma, ajja kumpa ssente zange. Kato yayinanga basajja b'abasipaaka n'aba TV ze. Kato yavubira Salimu Sale ebbanga lya mwezi gumu paka bwe yamuwa ssente. N'agamba n'abasajja bagenda babbi. Njogera bigambo byannaye siboogerako, njogera bigambo bya Kato. Yagamba babbi eggwanga tulina obbasuuzaako ezaffe. Bye bigambo bye. Simuteeka bigambo Mukama. Ndowooza nsitula abajuzi. Conrad oliwa, Julius oliwa. Bwe mba nnyina ekigambo kyenjogedde nga Kato teyakyogera n'agamba abasajja eno ne muganda naye kaakati nanga nsereke eno military government teyina gyeraga. Ye bye bigambo bye si bye byange. Teyina gyeraga, yajja tubba tuwogoloza bw'ofuna z'obajjako naye zikole ki?
soogera bigambo byanze nga nnyenya omutwe nga Katoya nanga goli proud era nabo bakimanyi nti goli proud naye nze yonna bwe nzibajjirako nga nzijjayo nga nzitwalira basolida nga bazirya naga ne bw'onoozibalekera era bagenda kukola ki buli bwe natunuulira nga batwala eddwaliro sente z'eddwaliro lya Peneti Katoya ng'amu naŋŋamba nkulayirira bw'olirabawo eddwaliro eryo myaka 5 twaliwo wana ne mugaa Katojja tuwakanye naga kati eddoboozi lyaffe mbu banaawulira Katonga nagamwe ebyo eby'oluzungu mu binjogere naye bo bali baazitutte dda ate n'eryo eddwaliro terijja kubaawo mu myaka 5 era tubaze emyaka 5 ng'eddwaliro ki naye nga zo sente ki kakati Kato was a realist ng'akubuulira ekisoboka n'ekitasoboka twali butogikwatako mbabuuli ne bajja ne batubaka Katoya ngamba nze sigenda kuttibwa wano nnyina buli bulwadde yatambula bwati n'agenda mu ttooyi n'alingiza abasajja bwati baba batutuusizza ekira Katonga atuuse nga ng'amunnange ekiki munnange naye nze nga gwe baakutte ettaayi ekyanywedde eya Katonga yakitadde naggambi bano abasajja military government abasajja ekyo ne mugabiwedde bitya naŋŋaa ne debate egenda maaso era ekintu bagenda kiyisa naye n'agamba nze munnaayi nga bwe abantu b'ebiwaga baŋŋamba nno era nja kwogera nno era ndowooza kyekimu ku kiteeso Kato kye yalonda n'agamba nno kutogikwatako n'akomawo nyina ekifaananyi kyenjagadde mbalaga abantu tebamanyi ovulo emmyufu ani yagireeta mulaba do you see that history never lies ani yagiina eyo ovulo mulaba ebyafaayo this is the man ne tuleeta n'enkofiira njagala ondage yali yaleeta ovulo eyo before Kato naye yasooka okuleeta akakofiira akamyufu yali munyagwa ne basajja bo oba baafa oba baalagawa tebyamanyi nga kuliko omuvubuka ye Mutaasa Kafeero naye yaleeta ovulo yaani nze gwanzuuno nali mu saati yange yago twali tugenda wakasiba nte mu constituency Kato n'agamba nze natunze ovulo naye bagenda tukuba emigga abasajja era ye bwe yatuuka ekiseera ky'okwogera bwe kyajja n'aganze siina bingi bye mbagamba mutule mu ovulo giwandiiseeko ekigambo togikwatako naga ebyange bikomyawo Mukama abakuume tugende tulwanise military government nga bwakola ki bwagiyita nsanyuse nnyo nti omukungu ndi wala n'oli wano era nkulabe oyo omu ku bayambi ba General Salimu Sale Kato teyasooka bavuma ssebo wangi ssebo ye yabavumira ddala nze mba wabujulizi ekisembayo Kato yayagalanga nnyo banne bano ate Katonga bw'akwagala aba akwagadde Kato talimba bw'oba wamuwadde 10 nga bw'atuuka agaho nale nsanze gundi nampa ssente zimmala omuntu yenna atasobola kwogerako kibi ate Kato tageya saabuulirako mu mboozi ng'atuuse nti atajja kunyumize ku muntu omulala ngaga ebyokugeya abantu bw'aba atuuse nze emboozi gye yasembayo okunyumiza nagibanyumiza ya mugenzi Kasiiwuukira namugaani yakunyiiza mu nsi muno n'agamba musajja eyanyiiza naawe yagikunyumizaako yagamba nti yagenda ewa mugenzi Kasiiwuukira mu ofiisi kati anti zino memories ze n'atuukawo ng'enjala emuluma Katona ng'atwali empale tuzisibire eno naye ng'empale etadde nanga nti ng'abagagga bwe babeera ne bamuleetera butifini bamuleeteranga butifini 6 kawo kawunga ki ne bamusibako kati Katonga atudde wali omugagga atudde ne bamuleetera bwe yasooka okulaba abeebikka kano akantu nga tebannalya kanapkin n'ajjayo wuma n'alya nga bwamugamba muli mutya Kato yagamba olubuto lwamutokota naye ng'alaba omugagga ebyakola
n'atumya endala naga munyongerekaawo ne kacapati ne baleeta namuga bigenda bitya mutabani Katonda amugaa nti munnange naye wandibaddeko n'ekisa nange nompa kusoba namuga emmere eba ku puroguramu bagireetedde nze naye yogera ekibadde kikuleesa obadde ogamba oti namugamba omanyi nnyinayo omuzanyi ojja kujja wiiki eyo Katoyaga yasituka namugaa lwaki tewaŋŋambiddewo okunnumya enjala ate era n'okungoba n'okola ki obanga mpadde ekibonerezo naye nze byebyo ebimu ku Kato kuba Kato tuteeka omucelebratinga nga bwakola ki nga bw'ali tulinnya ennyonyi olwo nsinkanye Kato bwe tulinnya ennyonyi ya Amerika kataŋŋamba nze amutwala kwembase biviza ebyo ŋŋamba kwata teyali Kato yekka waliyo n'abalala Mungu abasaasire abamu tebakyasiima naye alhamdulillah waliwo abantu be nnali mmanyi nga tamanyi na kusiba lukuba munyo naye nabo mwe bali mu palamenti munyagwa abamanyi kati bavuma n'abantu abamu ku bo Kato bwe tutuuka mu Amerika kojja waliyo e Boston kwolwo tugende e Hollywood tulinnya ennyonyi tugende LA kataŋŋamba LA tetuyinza kuvaawo tugenda tukuba essuuti tugende wa Steven Spielberg nawugibanyumiza story nga Kato tujjayo kaadi tuweerezaayo eyange Kato teyalina business card nga bajambusa waggulu secretary no we'll get back to you shortly yagizabuza no time my friend you know he's very busy maybe you can have an appointment with him in the next 8 months Katonga agamba honorable nze nnyina ekyama gwoba wandiikako director Kato Lubwama from Uganda movie star bakazeeyo omuzungu gaga nti ng'akambusa omusajja yeyekkiriza where is Mr. Carroll olwo kati atenza afuusa omugoberezi wani Carroll ng'agamba nga kataŋŋamba owulira erinnya lyange bampita Carroll Carroll ng'afuuka Carroll naye omusajja nga bw'obimanyi nga tumunnyonnyola omanye ebya muvi ng'agabanzi badde e Uganda waliyo be nali mpeereza ssente tuzannye $80 $8 firimu ku bwindi naye tebanziramu kakati kanziremu mbirowooze but Mr. Carroll I'm gonna contact you akaatirizaani nze lawyer wa Carroll kati olwanga and yes sir namuga you see oh yeah you say oh in the University of Kent in Canberra yeah very good but Mr. Carroll ngadaye wake how can we develop this thing kubanga ye bw'abala mugota kuyinaamu ki ifwe alaba ebibyo tebikwatagana ayagalaani Carroll kakati bwe munaatuzanyirayo Mr. Carroll in LA tufuluma kataŋŋamba tuggyemu amasuuti ga kisiru omusajja ajjidde mu shooti mbabuulira tujja tutya okwambala ki naga omusajja atujooze ajjidde mu kinu ne bikanvasi n'atugamba nti kaatulabe munange nga bwe tutava wala nga tuyingira ebiduuka engoye Kato z'ayambadde ze nali nnyina okwambala engoye ze nnyambadde Kato ze yali alina okukola ki kaakati tuddayo mu ruumu tulina omuvubuka bamuyita Munnamasaka atusanga ku Wall of Gund of Fame we bateeka ba stars akuba eŋŋombe ngakabanaye kantambuleko nammwe ng'asaba omuzungu atukuba ekifaananyi nga ŋŋamba Kato munnange oleesa obuzibu ne mmugaa Kato omanyi abantu abagenda okuwala n'olw'ekifaananyi kino n'agamba mukama wa Nsereko nabonaabona nnyo ayagala alekeyo atanjagala mpala ngenda nange kunyirirako kyava akwata ne mu nsawo ati kyetwasooka okwekubya yali takutte mu nsawo I think I'm trying to naga kankwate mu nsawo essaati eyo eyange eya bbulu nkyagiina bwe twaddayo ne mmugaa kati ngenda ggula endala gwezo zizo komba ti eyo yennyini nkyakola ki
nkyagiina naye Kato ebifaananyi ebyo nga mugamba owulidde kiri e Kampala Kato nanga nti kike kiri ne mugamba bitabuse buli omu agamba abakubi b'amasimu kale Kato yali omwavu kati wuyo naye ali mu binu n'agamba Honorable gwe tofaayo gwe sirika ngenda bakuvumira bonna naye kamala okweyagala kwange kuggweko tugenda ono akimanyi muyuna abantu batuula nnyo mu lukuubo abantu bajja okubuuza Kato Kato akola ati abagabo badde ogamba ki Honorable Kato omanyi neekubyeko ekifaananyi sooka obuuza omukulu dda wali Kato has always been a star ate nga yakimanyi gwe kiri eriggwe obutamutegeera but he felt the star in him tukomawo naye njagala mbabuulire nange na witnessinga effutwe eri mu mitima gy'abantu nze sifaayo I don't care naye nga bawalana Kato olw'okuba omusajja yeyambaddeko ku ki n'agenda ku leediyo n'abagana naye mmwe mulowooza nze naza wamboneebone mwagakundaba mu kkutiya nga gye nnyamba nze bwe nnyambaddeko ekyo olwo kifuuse ki kibi so najja nga mbuulira lumu n'akonfayidinga nange ng'akaaba n'agamba lwaki abantu baagala nze mbeere nga nzaabaawo bubi kwegamba omuntu bw'akulaba obubi n'asanyuka. Therefore, I want to also ask myself, why is it that people celebrate others oba jubilate nga balaba omuntu ali bubi? Someone must answer that question. Abantu lwaki baagala balaba omulala ng'ali bubi oba ali mu kubonaabona? Number B, lwaki omuntu alumwa ng'oli afunye? I have a big problem because lwaki misaaki bw'afuna nze ndwala? Why? Kuba emikisa gyaffe gyonna weegiri. Haji Abbe mwajja wano nga bw'ogambye, but now you look. So bwe tujja wano ku ffenna ne tugamba nti babawe theatre ennungi, lwaki oli ava wano ng'alwadde? Nsaba munziriremu ekigambo ekyo tumale tugende ku awards. Ronald Mayinja, lwaki abantu abamu baali basanyuka nga tokyayimba? So nga ate kati bw'okomyewo okuyimba, nze najja ku TikTok saakuyita e London ne nkugamba komawo oyimbe, kubanga abantu abakwagala be bangi, bano abakkanga be batono. So Haji Abbe abamwagala mu nsi be bangi, gwe ne bw'okeera enkya n'omuvuma because he has made a statement. That is his opinion. You have your opinion. So, Hajati Mariam, the whole world won't have us, but let's continue moving. Nzikiriza obuvunaanyizibwa obumpeerebbwa. Honorable Bunyagwa sijja kulanduka ku ddoboozi, kukandula ku ddoboozi ku nsonga eri, but buli asobola, inshallah biidhini rahman. Ky'onooba osobodde, alhamdulillah, abaana baffe weebali. Naye era tukyasobola okukola ebirala if we retreat in a meeting. And we can do it. We can do it. We can still do it. Nze kyesikkiriza abantu balala gamba nti it's all late. No. Family ya Honorable Kato tesafari. But that's not the right opinion. I know people that suffer. Nabadde mu Lubigi, I know what suffering means. I know what suffering exactly means. Of course, fenna tetutuukiridde tuyinza okuba buli kimu tetukiyina. But everyone's life I bear witness here is a what? Is a struggle every the other day. So tonyiga bw'otuuka ku mulala n'atakuwa ku olwo, si nti aba takwagala, naye aba Mungu tamuwadde ku olwo, naye aba akola ki? So tonyigira Abbe nti wasanze yango Abbe n'omugana noonyayo emitwalo 2, bwe giba gyabuze ku olwo tegiriiwo. So mbuulirira abaana baffe n'abantu baffe tubeere n'alukana okumatira n'ekyo Mungu kyatuwadde kyekyaffe kitono. Kubanga we will not ask for the whole world to give us. Let's use the art we have, let's use the content we have, let's use the friendship. Do not make a mistake, and I repeat, Mbadiram, do not make a mistake to be lured into unnecessary interviews. Ezinaabononera emikwano n'okutwawulaza mwamu nga family. Don't. Because mikwano gya taata wammwe mingi nnyo gye mwali temumanyi.
nze nasanga jeno mujira ku motoka ku nnyonyi sole nangaha kato I have to look for his family era bwenzija gwensanga mugamba nti ono nno naye abanoonya but it's not my responsibility okugenda nkola ki n'abalala bangi. Maybe as we push on the awards then we get a sponsor, but of course we have to also run these awards in an economic sense so that yes there is returns for the family partly as part of the estate, but also the awards must stand. So mbegayiridde keep unity nga taata wamwe bwe yali akola. Tu mwewala olugambo kubanga olugambo lujja kubamalako bumazi bantu. Oli ajjaga kino gye boogedde ku ape kyabo baba bayogedde bwe nange ngenze okitegeera kye gamba. So try to do something that keeps people around you, not something that keeps people. Bwabaawo kyonna abantu kye baboogerako abaana baffe, don't respond. You lose nothing. You're still very young to go into such battles. Muzirekere ffe bajjeno abali battle hardened ne bwonvuma ne bwompemula kato yanjigiriza ebyokukola. Nva waggulu nga mbeebaza Ronald Mayinji oyo n'abalala Papa Misaki kyemutamanyi nti abalaba entaana ya kato komiti eyo Papa Misaki Semakula wamu n'abalala ne gurupu gye twakolerako okuziika kwa Honorable Kato ekyaliwo era olumu tucommunicatinga. Tukwebaza nnyo Hajjabbe Mukiibi n'abantu abalala. Nsaba Mungu abankuumire obuvunaanyizibwa Kato bwonna buno bwennyina mbukkiriza. Siyinza kumala buli kintu nange nnyina ebyetaago ng'omuntu naye Allah ky'anaaba nsobozesezza nja kukiwa. Honorable Munyagwa weebale, ensawo tujja gipakiramu inshallah. Tuyenza nnyo Honorable webali ddala. Tubadde naye mwaka mulamba nga bw'agambye nga tuli wamu ne famire. Ngenda kusaba Conrad Ojje ng'oli ne Misaki mutongoza tugenda kwogera ku katabo ka Kato mu bukakoze ak'ennyimba